Come shower in it. Are you the one that you know? Balak, Babi, Peace, Aboki, Mire. Aboki, how are you, Aboki? Orota. Aboki, Orota. I'm fine. How are you doing, Aboki? Nice to see that you're fine. Chirabo, thank you for joining. Good evening, Chirabo. Good evening, everyone. God is creature. Pioneers, Nelson, User, Tigo, Baby Love. Good evening, Noreen. How are you? Noreen, good evening. I sent you a request. Can I invite you on audio? I'm okay. How are you, Noreen? Well done. Hi, but thank you for joining.
Billy Gates. Thank you for joining. Baby love, good evening, my dear. I hope you're doing well. Thank you for joining us. Good evening, everyone. Good evening, my friends. Good evening, my loved ones. Good evening, people that brings a smile on me. May God bless you and keep you strong. Remember, we have to pray for each other. Baby love, wherever you are, may God keep you and protect you. I want to welcome you this evening and Saturday, and we are almost at the end of the week. Yeah, tomorrow it's a Sunday. We shall have mass as usual at 9 a.m. and at 11 a.m. 9 a.m. it's mass in Uganda. Then at 11 a.m. still it is mass in English. So those who are ready tomorrow, please get yourself ready, be in a position where you can follow mass. And I want to thank you people who are always following mass. You say you follow each part of the mass. Like what the priest say, the Lord be with you. I see some people typing, and with your spirit. I'm here, baby boy. Oh God, fortunate, you've always called me baby boy. It's fine. I am a boy, but I'm a man. How are you doing, baby? Unfortunate, how are you doing? Simanda Ronald, how are you? Wherever you are you in Uganda? Are you outside? Nachigweridia, thank you for joining. Yes, tomorrow we have mass at 9 a.m. in Uganda and at 11 a.m. Just when you see a notification that I'm live in mass, just tomorrow, just know that you'll be in mass. I'm fine, man. Also go. Why? You'll meet Christ. Even, by the way, there is one important part in mass. I try as much as possible, at least every live I cover during mass, to move until consecration time. You know why? It is the important part where God, Christ Jesus, comes in real, in mass, and be with us. That is the only time. Even if you didn't hear the reading well, even if you didn't hear the gospel very well, but at least I always ask you to pay attentive during consecration. You always have a guest lively, and that is the only important part, one of the most important part in mass. You get me? Whether you're a sinner, whether you're that old person, it's only that time that we all of us see him. You get me? It's called service in the Rogers. I am sure you are able to see me and get me clear. Yes, I am sure you are able to see me and get me clear. Someone say yes. Is it okay? Chirabo, you are the first person to come after I've done something. Are you getting me now?
Esther, Eugene, Maggie, thank you for joining. I welcome you this evening. Yes, it's okay. Wow. Maggie, togeza mayomba. The network up. Maggie, I got a network. By the way, it is okay. It is nice. And I also want to bring you nga mpulira mwogera mpulira mbawulira mu mpulira. So we give glory to God if network eteredde sikyo manyi tetumanyi kimu tetumanyi kwebaza bwe tubaako kyetukufunye ekyo kita oyitawo bisi ekitegeera but it's okay, it's always good to thank God. We thank God network eteredde sikyo akayimba akabaweereza after this song watasapuleyo tutandike sikyo. Let's sing it together. Maggie, someone is missing. Maggie, someone is missing. Who is that? You know who is missing? Maggie is back. Guys, let's sing it together. After this song, we have so much sapule. When we never learn, I'm going to come out today. Fortunate has come. Okay, Mulunji, thank you for joining, Mulunji. Maggie, who is this? Elsa. Akiki. Oh, Chirabo, we happy to hear from you today. Oh. Salary is the issues that you're going through each day. I see Melody, thank you. We are fine, we're doing okay. How are you doing? How has been your day? Come on, yes. Paulo. Come on, yes. Nine, for sure. Hata dusiba nine. Olaba, Maggie got about the chirabo na dogako. Apule wala. Dali kuempera. Dali kuempera. Wow, Paulo. Wow. Oyimba ddoboozi ki Paulo? Wow. We shall start from there. Tunamaliriza n'oluyimba. Kasapule ewedde. Faith Branley, dance of Clara today. Faith. Mulunji, I'm also sending you, but we want us to go in a systematic manner. Once one is speaking, let us listen. When someone finishes, another person joins, right? So that we don't mix, we don't kukontana. That is Luganda one. But I'm Siza, mwebaziza olunaku olwaleero. Mwebale gyonna gye musiibyeko. Mukama abampeerera ebisinga okwagala. Mwebale kujja kwambeezi ka leero mu kwegayirira mu kusinza mu kusaba
Amina. ne mu kwebaza. By the way, nze njagala nnyo ebintu by'okwebaza. Why? Weebala amala ebintu. That is what you are told, and it's the right what? Kyekituufu ekimanyikiddwa. Omuntu akwebaza aba asinga by'okola. So every time you thank God, He gives you more. Paulo. You lose the guts in terms of balaba. Malonji, someone is called Chirabo. Another one is called Fortunate. Thank you for being here. Blandly. Are you getting me? Yes, right now. Yeah, we are getting you. Paulo, Are you getting me? Yeah, we are getting you. Okay. We are starting. Kansubire oli mu good condition. Teri bikwetaaganya. Nze njagala kubuuzaako nziruke because bayinza okumpita essaawa Banange ate bw'endi nga oba nina kye siriiwo. njagala okubuuza. Bw'oli mukazi. Nze tubuuzaako dduke. Okay, it's fine. No, in case bayinza okumpita ate nga nina kye njagala okubuuza. Nfumbiredde bati netiwaka erifumbiro. Ogw'okulya njagala nsafule nga ntudde wansi. Okay, Fortunate, have a good time. Okay, Paulo, wait a bit nkubuuzeeko. Paulo badde oyogera ku kintu ekyenkizo ennyo mu misa, Kati nyina nze bulijjo ekinsumbuwa kye njagala kubuuza. Bw'oba oyingira mu kyaki okola akabonero, kati we bagenda okusaba nzikiriza Katonda, abamu ndaba bakola kabonero. Balina engeri gye bamikisingamu obubonero mu kyaki. Tugamba buli ssaala nayagala ateekewo akabonero. Kale ekibuuzo kyange kiri bwe kiti, omuntu yanibadde akola akabonero mirundi emeka mu kyaki nga tuli mu misa? Nga sikirumyemu giri emirundi ebiri. Okay. For those who have attended Mass Christ the King, Musina Mugambya kibagambanga, oyo muzeeyi gw'entera okuposinga kitugambanga nti Mass, when Mass starts, that's the fine sign of cross until it ends. Okitegeera? Buno obulala abantu bwe bakuba, actually ye bwe yabalabanga nga babukuba nga abagamba don't do it again. Naye kati yamala n'abavaako, era some people at Christ the King bakimanyi. Abamu ne mulimu munaye otajja kugaana, naye buli kintu ayagala ateekewo ki akabonero k'omusalaba. Okay. So Faith Branil agambye ebiri, ne oba ofuna omukama. Nedda, tubuuzizza egiri specific, abuuzizza emirundi egimanyikiddwa mu ssaala, because nga kati bwe tugenda okutandika I've got some disconnection. Faith Branil agambye pale netiwaaka. Netiwaaka egaanye Paulo.
Hello. Yeah. Hello. Yes, Paulo. Are you getting me? A friend of mine had just called me. Yeah, he lost his son. So that's why I went off. New. Okay. Let's first confine this. That's okay. I don't have again. That's okay to college. That's okay to kakase ekintu kino. Faith, I need you here. Please come back. Fortunate yabuuzizza mu misa. Twogera mu misa. Omuntu yandibadde akuba akabonero k'omusaalaba emirundi emeka. We believe Mass is a prayer itself. And it's the greatest prayer for the Catholic Church. It's a prayer like you say a rosary. It's a prayer like you say Divine Mercy. It's a prayer, but it's uncomparable because in it Christ comes, right? Kati gwinjagala ngambye tuwosoma sapule ogitandikidde wano weesookera wano okwira akabonero k'omusalaba paka w'ogimalirayo oba okubya obubonero bw'omusalaba bumeka at the end of the rosary. Leave alone these devotions people have added in. Leave alone these devotions people have added in. Ne muba nga muli mu misa muli omulaba anyiga sapule. It is not allowed. Misa saala tosobola kusomeramu ki? Tosobola kusomeramu sapule. Misa mulimu abasomera sapule mu misa wakati it is not accepted. Bw'ogamba nti bwe mba nfuluma church misa eba yawedde dda. Wali Katonda kakyagamba temukama abeere nammwe tinaawe abeere naawe. Mu linnya ya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Olwo essaala eba ekomekereza. Bino by'okuba akabonero k'omusalaba ng'ofuluma biba bibyo nga ggwe omuntu ne Katonda wo. Ofuna misa tetugisoma, tosobola kusoma misa ng'oggyeko faara omuntu omu. Maggie, I'm sorry, it's fine, Maggie. Faith, Onfunye, I need to see Faith's response because I am always in Mass and anything to do is Mass and at least remember but there are two signs of cross we should make in Mass. Paul. Yeah. Okay. Yes. When you live? Yes. Are you serious? Yes, nkuwulira kwoli. Seraba obwedda ndikubyange ddala please so on disconnecting enkomewo. Nate nembondi we disconnecting yasikulabayo. Nze nange simulaba naye ali kwogera. Nange simulaba. Ate nga ibaddeko ne camera on. Atakusindikira endala eyo sokodyo. Now, kansubire ekyo tukimaliriza. Nayanziza Paulo kale. Kamala okulaba wano nange bampise mbadde nkimanyi bajja kumpita nja kudda mu sapuli Kale. We are starting. Maggie, don't go. You can still remain. Okujjako ng'ovuddeko n'oddabuzi. Okay. Kansubire ekyo tukifunye. Mukama wange, mukwano gwange, sweetheart, my friend, my sister, my darling, my brother, wherever you are. There are only two signs of crosses in Mass, at the beginning and at the end. Bino byoyagala okwagala okube wano, simanyi ki. You can do them. No one will blame you. Naye ezimanyikiddwa essaala ebeera n'obubonero bw'omusalaba omu. Kiringa bw'ogamba katusabe tulye emmere n'otandika mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Katonda wange kwegayiridde erinnya lyo litiibwe, obwakabaka wo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
otuwa emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe wetusonyiwa abatukola obubi, totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Muli does it come? Do you see that coming? Magi ompulira. So get it from me. You can do them as you want, but what is known, there are two. Nkwade ekyokulabirako katukuba akabonero k'omusalaba naddala kusala eyo genda okulya. You see, mass is the greatest prayer, and it's the prayer. It is celebrating mu linnya lya Paati n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Katonda wange nkwegayiridde emmere eno mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu gye ngenda okulya endeetera amaanyi ag'okukola obulungi mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Do you see that? Do you hear them adding? I am sorry, guys. I am sorry if you feel offended. You're right what you're saying, but that is not the normal way. You can do them as you want, but what is known, there are two signs of cross that are expected to be done in one mass, at the beginning and at the end. Omukama basobola okuwa omukama n'okuwa akabonero k'omusalaba. It's okay, you can do it, but it's not recommended. By the time you receive the Lord, you're ready in service, you're ready in mass, you're ready in prayer. That's why bagamba nti ne bw'obanga otuuse leeti mu mmisa naye nga weeseetinze okujja okufuna omukama, you can receive him. Okitegeera, essaala ebeera ssaala etandikiramu ggwe munda paka ojatula mu kamwa. Kati mbadde nkuwa ekyokulabirako, osoma essaala ey'okulya emmere, bw'otuuka wakati awo bw'oddamu okuba akabonero. So that's it. Kansobole tutiruddeeko. We have taken some 15 minutes, but they were worth important. Thank you for everyone. Mulungi, I've sent you a request. Maggie, are you still on? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. On the third day he rose again, ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father, will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as to us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as to was in the beginning, it's now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of the hell, and lead us souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Jesus, Mary, and Joseph, allow yourselves souls. Eternal rest grant unto them, O Lord,
and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The five joyful mystery, ebikola ebitaano ebyessanyu. Ekikola ekisooka, the Annunciation. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe, Bwakabaka bwo bujje. Byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo obasaasire. The second joyful mystery, ekikola ekyokubiri, the visitation. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thou be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive all trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, it's now and ever shall be, world that end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of the hell, and lead us souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Jesus, Mary, and Joseph, I love you, save souls. Jesus, Mary, and Joseph, I love you, save souls. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The third mystery, ekikolo ekyokusatu ekyessanyu, the birth of our Lord Jesus Christ. Yesu Kristo azaliwe Betelehemu mu kisibo ky'ente. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka bwe bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, ne twokole mu bubi. Amiina. Hey, kitaffe ali emirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weebwa omukisa mu bakazi bonna,
neezo omwana w'endaayo ne wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mulembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mulembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa bonna, neezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Omukama waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe kya Patri n'eky'Omwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe, Tusonyiwe ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna obatwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo. Yezu Maria ne Yozefu, Mbaagala era mbasaba mulokole emyoyo. Amiina. Omukama baweekemu ekitaggwaawo, Ekyangalo ky'olubeerera bakire batebenkere emirembe. Amiina. ayi Omukama baweekemu ekitaggwaawo, N'ekitangalo eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. ayi Omukama baweekemu ekitaggwaawo, N'ekitangalo eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. Ekikolwa ekyokuna, the fourth joyful mystery, Yezu Kristo atwalibwa mu Eklezia okumusingira Katonda. Naye yennyini okwerongoosa. Maria, you can come on. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokola mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye nze omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria
Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Aliyo omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa naye omwana w'endaayo naye wa mukisa. Aliyo omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde Ekyapunnya naani kya Mwoyo Mutuukirivu, waweebwa nga bwe omukisa mu kyaliwo bakazi. olubereberye ne kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe, tusonyiwe Abantu bonna batwale mu buli mukulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo. Yezu, Maria ne Yozefu, baagala mbasaba mukole emyoyo. Yezu, Maria ne Yozefu, Baagala mbasaba mukole emyoyo. Yezu, Maria ne Yozefu. Ayi Omukama, obawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. The fifth and the last joyful mystery, ekikolo ekyokutaano eky'essanyu, the finding of Jesus child in the tomb. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thou be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, God is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, God is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, God is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekyamwoyo. Nga bwekyaliwo olubereberye na kaakano ne Abukyali buulirwa emirembe n'emirembe. Ayi Yezu waffe, Etusonyiwe ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna obatwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasuzi bwo. Yezu Maria ne Yozefu, Mbaagala era mbasaba mulokole emyoyo. Yezu Maria ne Yozefu, Mbaagala era mbasaba mulokole emyoyo. Yezu Maria ne Yozefu, Mbaagala era mbasaba mulokole emyoyo. Amiina. eyo ekitaggwaawo. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. Mukama ow'ekimu ekitaggwaawo. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. Mukama ow'ekimu ekitaggwaawo. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Amiina. Bikira Maria ow'ekisa, Ojjukiranga obwedda n'obwedda sibaawuliranga nti wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza.
Nange nno Ayi Bikira mugole w'Ababikira nnyabo nzirikidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo nzize gy'oli neevunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange Ayi nnyina w'ekigambo wulira okwegalira kwange olw'ekisa kyo otuwe bye tukusaba amiina. Hey, Holy Mother of Mercy, hail our lives, our sweetness and our hope. To you do cry, poor born children of Eve. To you send up our sighing, mourning and weeping in this valley of tears. And then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us. And after this exile, show us unto the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Bear us, O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal salvation. Grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries in the most soul Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may both imitate what they contain and so obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Maggie, can you take us in the Matendo Bikira Maria? Or I take? You have a book? No. My phone is far away. I use another phone, but I think it's Okay. igenda kukuba akade. Amatendo ga nnyaffe Bikira Maria. Ayi Mukama taasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama taasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwe. Ayi Kristo tuwe. Kati omugulu Katonda, Otusaasire. omwana omununuzi wa Otusaasire. Mwoyo omutuukirivu Katonda, Otusaasire. tuyinza obutuukirivu Katonda omu. Maria Otusaasire. omutuukirivu, Otusaabire. omuzadde omutuukirivu Katonda, Otusaabire. omubeezi omutuukirivu ng'oli w'ababeererezi. Otusaabire. Ninayezu Kristo, Otusaabire. nina w'enneema ya Katonda, Otusaabire. omuzadde omutukuvu ddala, omuzadde omwekoomi ddala, Otusaabire. omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka, Otusaabire. omuzadde asaanidde okwagala, Otusaabire. omuzadde omulungi eyeewunyizibwa, Otusaabire. omuzadde omubulibuzi omulungi, Otusaabire. nina omutonzi, Otusaabire. nina omulokozi, Otusaabire. omuteevu omwegendereze, Otusaabire. omubeerevu omutiibwa, Otusaabire. omutuufu ataggwa matenda, Otusaabire. omubeerevu omuyinza, Otusaabire. omubeerevu omusaasizi, Otusaabire. omubeerevu omwesigwa, Otusaabire. abiramu obutuukirivu, Otusaabire. ekyamagezi, Otusaabire. nfa ya ssanyu lyaffe, tulize Otusaabire. ebirungi eby'omwoyo, Otusaabire. tulize ekitiibwa, Otusaabire. tulize ennungi ey'eddiini, Otusaabire. Rosaali etategeerekeka, Otusaabire. munaala gwa Dawudi, Otusaabire. munaala gwa Ssanga, Otusaabire. nnyumba ya Zawabu, Otusaabire. omulukira endagaano, omukaaki Otusaabire. w'eggulu, Otusaabire. ennyama ya ku makya, Otusaabire. lamulina kiddukiro ky'aboonoonyi, Otusaabire. mukubagiza wa Otusaabire. mubeezi w'abakristo, Otusaabire. kabaka w'abamalayika, Otusaabire. kabaka w'abajju, Otusaabire. kabaka w'abantu, Otusaabire. kabaka w'abakime, Otusaabire. kabaka w'abajulizi,
Otusaabire. kabaka w'abanyikivu, Otusaabire. kabaka w'ababeererivu, Otusaabire. kabaka w'abatuukirivu bonna, kabaka Mutusaabire. eyagwa mu nda nga toliko ekibikisikire, kabaka Otusaabire. eyatwalibwa mu ggulu, Otusaabire. Israeli entukuvu ddala, kabaka Otusaabire. ow'emirembe, Otusaabire. kaliyaga katonda akajja Otusonyiwe ayo Mukama. tusonyiwe, kaliyaga katonda akajjawo ebibi by'ensi, otuwe, Otuwe ayo Mukama. kaliyaga katonda akajjawo ebibi by'ensi, tusaasire, Otusaasire. ayi ne katonda omutuukirivu tusaabire. Tulyoke tusaanire okufuna Yezu Kristu be yatusuubiza. Twegayirire. Twegayirire. Ayi Ayi Katonda, Katonda, tukwegayiridde ffe tukwegayiridde ffe abaweereza abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri, ate ku lw'okusabira Mariya omubeereravu omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, otufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Ayi Yozefu omutuukirivu, tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe, era nga tumaze okwegayirira mugole wo omutuukirivu ddala atujune, tukunjagira naawe nga tukwesiga nnyo, otubolereze okubeera okwagala kwe wayagala mu Bikira Maaliya ataliiko bbala, nnyina Katonda, n'okubeera omutima ogw'obuzadde gwe walina ku mwana Yezu. Tukwegayiridde nnyo. Tumirize ekisa ezzadde lya Kristo lye yanunuza omusaayi gwe, era tujune mu byetaago byaffe n'obuyinza bwo n'obuyambi bwo. Ayi omukuumi w'ekika kya Katonda, omwegendereza ddala, kuuma ezzadde lya Kristo Yezu lyalondebwamu. Ayi Kitaffe atwagalira ddala, tugobeeko akabi konna akatuwabya n'akatwonoona ekisa. Ayi mukubiriza waffe ow'obuyinza, ng'oyima mu ggulu, tuzibire mu nsalo ze tulwana n'omulabe Setaani, era nga bwe wajja Tukke akasubi ffenna bulijjo, tulabirengako bikolwa bye ebirungi, naawe nga bw'otujuna. Amiina. Esaala ez'akawungeezi. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano, sinza nkwagala Nkwagala n'okwagala wantonda. kuno kw'omwoyo gwange, nkwebaza kuba wantonda, n'onnunuza omwana wo gw'oyagala n'afuula omukristu, ate nkwebaza naddala na buli neema gye wampa. Nkwebaza kuba mu bulamu bwange mu lunaku luno. Amiina. Nkweza Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala, tubayira nga Tolabiranga bwereere mu linnya lya Katonda, olongoosanga olunaku lwa Katonda. Otyanga kitaawo ne nnyoko, tottanga, tobbanga, toyendanga. Olekanga okuwaayiriza n'okulimba, teweegombanga mukazi w'abandi, teweegombanga bintu by'abandi. Katonda wange Yakumanyanga ey'okumanya kuddaabiriza ebyobukoze leero. n'ey'okubonerera ebibi. Essaala ey'okubonerera. Tujjukire ebibi byaffe wange ebiri nakola nga ggwe obadde ate ggwe tobayagala, ng'obadde onnyambye komye kuno sigenda kuddamu kujeemera. Katonda ggwe mulungi ennyo, awa omukisa mu ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno, ni baganda bange n'emikwano gyange.
abatanjagala kuuma bulungi bakulu bange ddiini naddala bali mu nsi muno komya abuddemu ekereziyawo aboonoonyi nyweza abalungi tuusa bulungi abali mu nkendo yuno abavu n'abanaku abasibe n'abalwadde abazirika sonyiwa emyoyo giri mu purigaatooli otuwa otuwa ekiro ekiro ekirungi ekirungi ennemi kubanga kitwagala amiina. kitafaayo Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obuggye byayagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi emmere byaffe. yaffe anaffe tusonyiwa okukola obubi totwala mu kukemebwa ne twokole mu bubi Mirembe Maria ojjudde enneema Mukama ali naawe bakazi bonna neyeeza omwana w'endaalo ne wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. njigiriza Katonda Paatri omuumba wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka yali mutukuvu Ffe eyali mulito ku bw'Omwoyo Omutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu. Atudde eggwadde obwa Katonda Paatri omuyinza wa buli kantu alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu n'okusa ekimu kw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. okkiriza Katonda wange nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Eklezia Katolika by'atuyigiriza kuba gwe nnyini wabimubuulira toyinza kwerimba naffe okutulimba. essaala olimpa obulamu obutaggwaawo owaggwa butulazaanya n'otuukiriza ddala emizaanizo Amiina. amiina n'omwoyo gwange gwonna kuba gwe nnyo omwana ddala enjagala ekitiibwa kya Paatri n'ekya Mwana Omutuukirivu Nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Bikira Maria ow'ekisa ojjukiranga obwedda n'obwedda Okutunuulira n'obwedda sibaawuliranga nti wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, Ayi Bikira mugole w'ababiikira nnyabo, nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo, nzize gy'oli neebunisa ebigere ebyo. Nga nkaaba olw'ebyonoono byange, Ayi nnyina w'ekigambo, wulira okwegayirira kwange. Olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba. Amiina. Ayi Maria Ekitawuliro ky'abaddukira gy'oli. Obusobola bwebaze n'ekitaabe okubeera obw'ekitebende obutaddiddwa. Katonda yakwasa obutukuvu bwennyini n'ayinza okufunakwasa Maria. Ninaweerukira olw'abateesa bombi Yezu ne Maria.
abakulembera obwagalabyonna tutegeeza nga tuteekengereza bonna buli kigaaga kyonna tompone okubeera n'emirimu etaliko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu ndyoke mpeereza Yezu ne Mariya mwandi mutukuvu ddala amiina. Essaala ey'okukkiriza okufa obulungi. Ayi Mukama Katonda wange nzikiriza okuva leero buli ngeri yonna ey'okufa gwe gy'onjagaliza nfiiremu. Nfeeyo ngisiima wamu n'obubalagaze n'obulumi bwayo bwonna. Ebyo mbikkiriza nga siwalira era nga nsanyuka kubanga biva mu mikono gyo. Amiina. Amin. Essaala tugenda okwebaka. Katonda wange nkwegayiridde ekiwummulo kyange kyengenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange na mubiri gwange. Amiina. Mariya omutuukirivu naye malayika wange omukuumi n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu. Kuume mu kiro muno ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Oyinza otuwaayo essaala mu bufunze ekkomekkereza akawungeezi ka leero? Mbadde nsaba tusiriikiriremu buli omu wonna w'ali yeesabireko nga ye omuntu. Buli omu aliko tutwaleyo eddakiika 5 buli omu aweeyo essaala ye eri Omukama. Okay, I will conclude. Yeah. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya eddungi Atuyita. erya Mukama waffe Yezu Kristu. Amiina. You can add open prayer. Yes, we offer to you the souls of our people that God has called today. And at this point, my friend, my old boy, my friend whom we were together at Macquarie, he had just called me at the beginning of this life that he had lost his son. We put him in our prayers as to be comfortable heart of God and make some activities. Omutima gwa Yesu omutukuvu ddala Gutusaasire. otusaasire. Omutima gwa Mariya ogutaliiko bbala Gutusaasire. Yosefu omutuukirivu Otusaasire.
abajulizi ba Uganda abatuukirivu, mutusaabire. abatuukirivu ab'amannya gaffe ffenna, Mutusaabire. mulinnya Paati, lya mwana, Nelya mwoyo mutuukirivu. Amiina. I want to Tweyanziza thank you. tweyanzeeke Pawulo essaala z'otuwadde Omukama akuddizeewo era akuwe by'osinga okwagala. Thank Kirabo tweyanziza nnyo tweyanzeeke mukwano. Weebale kubeeranga ku kido awo wadde oba olumu netiwaaka etutaataaganyaamu naye Omukama atusobozesa ne tukikuba ne tukimaliriza. Thank you guys. Ndowooza tumaliriza olwaleero nga buli omu ateekedde nti mu mmisa obubonero obw'enkizo tobola kutta gye bayitisidde kuba kabonero kasembayo ku lwokuna olutukuvu ne ku lwokutaano olutukuvu tukakuba ku Saturday night nga tumaze okweyingira. Easter. Yeah. Uganda. Kirabo, thank you for being here with us. And Team joining us and others. That's we just bless you. The lady here, can I get on and see her still on? Wow, I'm looking for a lady who's what has a let me see, I can't see it. You're among the people the listed. Oh, good. You are. May God bless you. Okay. Are you Kajumba Maureen? Yes. Kajumba Maureen, thank you for being here. Chirabo, thank you for being here. I see this one. Oh, wherever you are, Maureen Kajumba, thank you for being here with us. Vicky Kaitesi, Asim Lonji, God bless you and have a good night, guys. I love you so much. See what this is Kajumba, thank you. VIS, whichever name you are, you're just laughing at me, but me have mentioned your name. Better tell us your name before I conclude. Good night, I love you so much. And that's the song I've given you, all of you.
Good night, Gami. God bless you. We meet tomorrow. In Mass, don't miss Mass tomorrow. Please, at 9 and at 10, 11. We shall have Mass. Don't go away. Isabella, Tina, greetings. Brenda Nagasha, Lunjo Vera Ludawa. Stephen Goodram. Guys, good night. Muchisacho the wantona never quere where antalemo when senza mukamawake zun on senza benawe It was nice meeting you this evening. Have a good night and may you be blessed. Tale yokumulisa mu makubo gange olutalo lw'omunsi muno